Lubega Lydia abuuza boyfriend wange bwanneekyangirako nyinza kukola ntya okumukomyawo naddala ng'atuuse ku level y'okuba ng'an'amasimu takyakwata bwe mukubira. Now njagala okutegeeza nti tolina ky'osobola kukola kukomyawo omuntu atayagala kudda. Ekyo ky'olina okumanya. Omuntu bw'akuviira n'agamba gwe akukoye takyayagala kubeera naawe, tolina ky'osobola kukola kumuzza naddala nga tayagala kudda, ng'asazeewo nti tagenda kudda. Okitegeera? So omuntu gw'osobola okukyusa endowooza n'asobola okudda y'oyo ebiseera ebisinga ayinza okuba ng'ate tamanyi kyayagala mu bulamu, ng'ali awazunga buzunzi tannategeera kikyayagala. Oyo ayinza okubeera omwangu okudda. Naye omuntu akuviiridde nga mu bwongo bwe amanye exactly kikyayagala, kitegeeza akuviiridde nga kyayagala tokirina. Omuntu oyo tagenda kudda ne bw'onookola ki. So now ekimu ku bye nnyinza okukugamba ebiyinza okukuyambako, naye ate bino byonna bye ngenda okugamba bijja kukuyambako ng'omuntu oyo abadde tali sure kikyayagala mu bulamu. Y'ensonga agenze tali sure, akyali awazunga buzunzi, omuntu oyo okudda. Naye omuntu amaliridde nga manyi kyayagala, ye ne bw'onookola bino era ayinza obutadda. Naye anyway biyinza ate gwe okuyamba okuhiiringa n'okumuvinga on. Ekimu ku byosobola okukolera ddala kwe kubeera ne self love, kwe kukwata omukwano gwe badde oteeka ku muntu oyo n'ogwezaako. Bwe kiba ng'obadde olina by'omukolera gwe by'oyinza okuba teweekoleranga nako mu bulamu, yessaawa obikole. Take care of yourself. Weerabirire. Okitegeera? Weerabirire ku mubiri gwo, endabikayo, weerabirire ku birowoozo byo, weerabirire n'obulamu bwo obw'omwoyo, enkolagana yo ne Katonda. Weerabirire. Love yourself. Omukwano gwonna gw'obadde oteeka ku muntu omulala gwezzeeko. Omuntu eyezzaako omukwano abeera attractive nnyo n'eri abo abamwetoolodde, because bangi baagala okugabanako obulamu obwo bw'alina obwo obumuleetera okuba ng'asobola okunyumirwa ng'ali yekka. Omuntu eyeeyagala ennyo ali so attractive okusinga omuntu alowooza nti omukwano alina gujja ku bantu balala. Ekyokubiri ky'oyinza okukola kwe kukyusa obulamu bwo, okuimprovinga obulamu bwo. Bw'oba olina kakoosi k'osobola okusoma nga kasobola okukuyamba okubaako engeri gy'okyusa obulamu bwo, gy'osobola okutandika okuaninga kasente akawerako okuva kweyembeera gy'obaddemu, kikole. Kubanga okwo kwonna kweteekamu maanyi, kwekyusa. Oli mu kukyusa ensomayo. Bwe kiba nga osobola okuva ku mulimu ogumu ne weeyongerako ku mulimu omulala okugenda okukuwa emirembe n'okukuwa essanyu n'okukuwa akasente akawerako, kikole. Kubanga wonna okyusa bulamu obwo. You are improving yourself. You are improving your life. Ojja kyetegeeza nti abantu abasinga okukomawo mu bulamu bwammwe ng'obatadde be bakulaba ng'olinnye eddaala. Baakusuubirira nti wali we baakulekera olabika wali tolina ky'oli, naye ate kibeewuunyisizza otandise okulinnya eddaala. Buli lw'otandika okulinnya eddaala n'abo abaali baakusukuma eri batandika okwagala okwesemberezaako. Mwe mujja okuba n'omusajja ekika bwe kityo alowoozezza okukusuulawo ate akyalo respondinga gy'oli. Agenda kutandika okugamba sibanga nkoze ensobi okuleka omuwala ekika bwe kiti, sibanga nakoze ensobi okuviira omuntu ono. So genda ku level y'okuimprovinga obulamu bwo. Ekyokusatu naye ng'ate kye kyandibadde number 1 kye wandikoze, kyenjagala okole kwandibadde okubanga omuntu ono tomucommunicatingira, tomukubira, muleke. Bw'aba yeekyanze nga yeekyanze, muleke. Bwe kuba kwekyanga kwa kaseera katono ajja kudda, ajja kwekyanga amale addemu reasoninge akomewo. Naye bwe kiba nga okwekyanga kwe akoze okwekyanga nga akuleesenga kwekyanga naye ng'ayagala kukuviira, it's okay, muleke. Tomucontactinga, tomukubira, tokola kintu kyonna, tomuweereza messages. Muleka agende, muleka akuviire. Eyo decision gy'akoze yiye yagenda, togirinaamu buyinza. Ogenda kweteekako omugugu munene nnyo senga olowooza nti osobola okukyusa endowooza ze ng'okola kino na kiri, ogenda kwerumya omutima. Kubanga yakoze decision ogenda yalina okukola decision okudda.
So tomucontactinga. Ebyo ebintu bisatu byendowooza byosobola okuba ng'okola mu kiseera kino bijja kukuyamba nnyo. Obutamucontactinga kijja kukuwa time emala gw'okwerowoozaako n'okwefaako okuimprovinga obulamu bwo. Naye ate njagala okimanye nti bw'onookola ebintu bino bulungi, oluvannyuma ennyo ojja nakwekanga ng'oyo si ye musajja ate gwe weetaaga, nga kati ate weetaaga omuntu ali beta. Abamu ku nsonga lwaki omuntu oyo gw'olowoozaako yekka because toli mu kukyusa bulamu bwo, toli mu kuimprovinga bulamu bwo, ate ekirala teweeyagala kimala. Naye bw'obikola obulungi mu ngeri entuufu gy'olina obikola, njagala okutegeeza okwekyanga kwe kugenda kubeera kwa kaseera katono, kubanga ye kennyini agenda kwagala okudda. Naye ate ne bw'aba takomyewo ojja kuba obuuse omutego. Kiba kirungi nnyo okugenda mu maaso n'omuvinga on n'obulamu bwo okusinga okubeera n'omuntu ate era mu maaso ajja okukulumya omutima. Naye bw'okitegeera nga bukyali, kikuyamba okweimprovinga, okweyagala, ate n'oba ng'okola decisions ezijjako mu maaso awo ezijja okubeera better.